Abantu abana batuwuliriza nyongera kubebaza wano okwekumira ku Busiro Media. Genda ku YouTube ogende oteke mu Busiro Media. Busiro Media radio ate nga TV eweereza mu mawanga gonna. Etayika no mu Uganda wano mu Busiro nesasana amawanga gonna. Sekanyumiza mu lugendo lwaffe Ddejjane ndine Haji Musa. Ku TikTok otekamu Busiro Media 256 awo otufunira. YouTube Busiro Media, Facebook Busiro Media, bonna platforms tuyina eziwererako ddala nga gye tuli. Ndi ne Haji era nga yagenda okubuuzaako Haji Musa mu lugendo lwaffe oluwanvu. Nze Sekanyumiza Haji badde nsaba obuuze ku batulaba n'abatuwuliriza. N'abatuwuliriza balamusiza nnyo, neeyanziza okundaba n'okumpuliriza. Mwebale kunjagala nange mbagala nnyo. Sebo Haji tuyanza nnyo okulaba nti osobodde okukomawo omulundi guno. Tuyanza nnyo mwenna abatulaba. Haji Sebo twali tukomye wali mu lugendo lwaffe nga ne Haji onyumye leero. Onyumye oteddeko n'essaawa wali eri. Kakati Haji twakoma wali eri nga otuuse mu kibuga ovuga piki ebiseera ebyawo bakuteza akapiki awo naye nga mukwano gw'oli muwadde akasente wamuwa akasente k'emitwalo gyali 4 3.5 namuwa mitwalo 2.5 kati nga nesigaze omutwalo gwange negusiikira. Kati nga mujja mukola ki? Buli lwagenda nga mbuulya sente zazikozeeyo 2,000 nga nze mpandiika. Sente zazikozeeyo 15,000 tukoze bulungi nga nze mpandiika. Awo twakoma oba osimbulira kati bw'omusabayo 5 nga abikuwa nga naye awandiika kyotamanya kyesaamanya. Kati ebbanga bwe lyekulungula lumu ne mumusabayo omutwalo. Mutwalo gwange omunangamba naye omusajja oyo akugamba sente zakoze ozirabako? Tisizirabako. Mugamba akuweyo omutwalo. Kati wazaayo meka? Nemuga kati bwembala nyinayo ena kitundu ng'oggyeko kapito. Nga zzeeko kapito ndaba nakakola emitwalo 2. Mugamba mpaayo omutwalo. Magoba gaffe gali mpaako omutwalo. Empulira nga ngamba olowooza omutwalo naguweza siguweza kubanga nabadde nguze ebintu sente nzireseeyo eri ejjinja. Omanyi twagulanga ebinyeebwa mu factory. Waliwo kampuni yagulanga ebinyeebwa n'ebitereka nebituuka ekiseera ne biyononekako netefuna maketi nga ye ebikozesa ki? Yali ebigula nabyo bisuubula. Tomanyi edda waliwo kampuni zasuubulanga nezibeera nabyo nebirinnya nezitunda. Kati nga mu kidibo wano nga erina ebyaje esuubula n'etereka. Kati kasabitandika okubula biti yaba birina yeka. Kati nabo ne bibakwata. Kati katugula tugulayo bitono naye nga bwageranga n'aleeta netubiteeka mu kutya nga biwumba tubikunyakunya tuti nebiddawo nebibeera bulungi ebirala nebisigala nga byeru nsigo biki nga ffe tutunda nga bagula. Kati nangamba sente ziri eri ninda batutikkira ebinyeebwa gyemusuubula. oba yampayo 3,000 mpayo 3,000 nensigala nembeerawo neŋambwanawawampayo yampaddeyo 3 tandika omujjako sente bwotyo mpolampola. Sente bonna ozimulekera ennyo kiyinza okufa. Kati omusajja naye yandabuukirya mangu nga wayize endoza wiiki nga 3 nangamba sente zaffe zafudde. Kiki? Abasajja batunyaze. Abasajja batunyaze ebinyeebwa tebalina tugenda basaba sente tebalina sente nenzigwamu nebivaako ebyo nembivaako. Kati nga sente zenamujjangako nterekatereka nga nyirawo omutwalo gumu 4,000 ku sente ziri zibadde gyoterekatereka mpola awo. Sente ezo nzijukira nti bwe nagenda mu kikuubo eyo
nensangayo mukwano gwange nangamba ndi mwekibatta ekyo kyekibatta wakwata sente n'oziwa omuntu nga munyazi nazinyaga kati leeta olina sente mmeka tinyinawo omutwalo saagala zeemalako kirina kiraba nemuwa omutwalo nagande muno nja kuleetanga mu swiiti bamujambaala eyo bokisi za swiiti nga ziizo nga ziwera kikaki aswani bamitanga aswani olaba warabu bayemeni bali bakola swiiti oyo aswani webali kati tubeera nabo abawala bavuga kati mbalaba tubeera nabo tusaala nabo akati munange omusajja ngaatandika kuleeta swiiti wembaali amutikkula ndaba zino moses zebokisi zo zino ziri 15 nga tutunda nga muddiza ng'agenda tosigazaamu sente kasigazeko 10 nga muwa nga mbeerera mulungi mu kusooka twakola emyezi ino zanga 6 naye ng'olumu tufuna olumu tetufuna tubeera awo kati mu myezi egyo 6 era nga mukyali mu swiiti myezi ezo 6 swiiti naaba nga tekyatambula batanise ogenda e Dubai batikka swiiti we Dubai ng'ole bamuvuddeko mulaba mujja Kenya kati kyenakola nga nzirayo mu Owino nga kuba mu Owino nali manyiddemu nnyo nga mbuuza kyekitambula osobola okuleeta lumonde osobola okuleeta muwogo osobola okuleeta obutungulu kati abali mu Owino bakulira mu ki ekiri awo mu kaseera ku maketi abantu kye beetaaga ennyo kati oli nga jandeeta eddiru ya butungulu tubujja wati tubujja eyo yitira mu Lwengo eyo nanywa tuze Masaka nti nga tugirinnya nga tugenda mu Lwengo nga tutandika tugula musiri ogw'obutungulu lwaga ti ogwo musiri gutunda emitwalo 5 nga bugula omusiri kati bino ate bijjayo biki byonna biba abaana nga waliwo abavubuka bakwita kusola ababusola ne babusima ne tupakira mu makutiya neteeka mmotoka netera mu sizoni ya butungulu awo netukola tumala okukola awo obutungulu nabwo omanyi buggwako sizoni eggwako mwagiranga buno obunene oba buno obutini mu sayizi obwo Buganda baita Obuganda obwo buli ekooki eyo balimba ekooki mu nsozi kati munaye sizoni y'obutungulu bweggwako tubeera awo tukoleki obakaddiirwa eno nga olwo nyinawo emitwalo gyange 6 ng'oli tasoma ddiiru ya lumonde kati obutungulu obubuseemu obutungulu sizoni eggwako eweddeko nga tugenda mu lumonde nga tuleeta lumonde yasooka nga tumuleeta ng'atuuka nga tumutunda nga tuddayo nga ndeeta ensawo 6 eza lumonde nga nagenda nekinoni nga ngula lumonde emisiri nga nkuŋŋaanya nga mpakira ensawo 6 nga nziteeka ku siteegi y'ekinoni awo siteegi y'ekinoni batikkirawo amatooke naye naawe ne lumondewo bamuteeka kungulu ku matooke ku nkota ng'abeerawo nno okumala ennaku wiiki ng'emu nga sifunye emmotoka nga tava tannafa naye agenda ayinza okwonooneka mu wiiki emu awo yate tannafa nnyo nga tumutikka ku mmotoka emmotoka ng'efiira Lukaya nze nalinnya edda ndi Kampala nga baga mwana gwe lumondewo mmotoka efudde lumonde emmotoka neemuzaayo ekinoni omweka olwawo namuyadda kinoni omweka olwawo namuyadda kinoni bagitwala ekinoni bagikole naye lumonde eno naye lumonde taliiwo ebamutwalirako kati abamatoke bafuna endala ne bagamba lumonde ono tumugjeko ayinza kuba nga yatusiranyiza nga tumutwala kinoni nga bangamba nganza ate kinoni enkeera tuukawo wabula ekyandewuunyisa ebintu byetukola bino mubeeramu ebyokuyiga bingi buli abaatikkanga amatooke nga mutereko lumonde wange nga bagamba oyo lumonde wa kisirani yakomyeruka yanadda
Lumonde alina ekisira ali oyo yakomye kayi oba ke kabadde akali ku nnyanja ku ndiga ndiga yo nakati ndiga nakategedde anti ngamba kaiso kuba katandika kato nti eryatu lyagwamu nerya otwala endiga todda kati saa sita naawe okufuna emmotoka ate lasinga nfuna emmotoka yamaje owamaje ngagamba nze byetombuulya bisiraani tekeko lumonde ngamusaako tusaako lumonde nga tula mabega owamaje bwatuuka muwowino tutuuka saa 11 ng'atikkula nga tutikkula muwowino buli kyotikkula bayayaana olyayaana okigula oba banakigula bati bakigula basooka kuyayaana basooka kuyayaana oli n'abyezza bwati motoka negenda nagati kati mulimi batuyita balimi kati mulimi beki yasooka bifuna oba alina ssente oba si byatunda mwolwo olunaku ye kasita bifuna alyoka akusala kati motoka yagenze naawe otikkudde ate yamulina nebagane naye mulimi muvubuka lumonde ono ngaalinga yavunza awunyawunya ensawo 6 bajjamu endebe 6 kwega buli nsawo yavangamu endebe emu eyamutisse ayagala siringi 10,000 buli nsawo ze siringi 6 bwe twajjamu endebe 6 buli ndebe ya siringi 10,000 era muvaamu siringi 6 mpulira kati yamutisse azitwala zonna nonunya nezikuzayo mukyalo nga toyina olwosula mundeeba nafuna ennyumba ati nga bwakuba kuddeyo suubula eziddayo kusula kyenakola omanyi omuntu yenna oteeka okubanga ati obwongo buli stede nga buli waggulu teweebakamu ku bwongo era nze obulamu bwange sebaka ku bwongo maaso gegeba misa kijavuna ku saawa eno njibalirawo ekyokukola mpulira obwongo nga budiba obumonde nga budiba obumonde bwe budiba ngenda okulaba Erandi Road amanja siringisi 3,000 wosula ez'omwezi mpulira alinze enzireyo nsasule akuba amanyi ova mu ddiiru ow'emmotoka abanja siringi 6 lumonde yavuddemu 6 kati omusajja yagenze kutwala motoka mbu yakomewo afune sente ze nagamba omugezi wano ow'emmotoka gwowedde sigenda kusasula olwakwata 6 ogenda yalabuza omwana wa lumonde omulenzi wa lumonde aliwo nga nagenda omulenzi oyo abadde wano tabeera wano basuubuzi babatanga bamwagamwaga nabutuyita bamwagamwaga nga kitegeeza ki nzirayo mundeeba nzirayo mundeeba abadde lyakuswami nga nzijako 10,000 nga nsasula Land Road ewaka nayinayo 10,000 enaleka yaterese bwe ngattako zino 4 3 nga ziwera 4 kati nga mmala ewiiki nenga musirikale ono ayinza okudda okubanja sijja kugenda nga mmala ewiiki nga nzirayo mundeeba muowino ng'omukazi ambuuza gwe mwana ge wabulirawa omusajja yatubanja wano ssente nembagamba nze bwe natunda lumonde najja musingi 6 kensasula musajja nze nzireyo waka nga sira zakulya nelandodya mmanja n'omusajja naye yagenda tadda kakati nga ziri siringi zange 4,000 nga bunaku nkeera kutolako siringi 10 okulinnya takisi siringi 2 n'amada siringi 2 obwamundeeba ezo si ana enkaaga esigalawo emmala bulungi nnyo okulya breakfast n'ekyemisana ozanye n'okuzanya nga bunaku nziyo si 10 tegeeza olukumi lukola ennaku 10 naye lunaku lumu omusajja nagamba sirimwera bamutaabudu nagamba muvubuka kati oli ku kine mwasinga kyendiko nagamba jangu omudaala guno ogulaba nti ngulaba ngukuwadde
tuulaawo onoonyezeewo ekyokulya. Mukimu wino muwino gwali mudala gwaki oba gwali mukalu nga gwoteekako kyoyagala? Gwali mukalu nga nziteekako kyenjagala. Mpulira olaba omusajja bw'akwata omudala omukalu omwere naga nze ntambula butambuzi nze ngenda nentikka ebintu byange eyo n'emirala n'ebitunda sikyateekako bintu. Abatuwuliriza ekigambo kubeera ne woobeera omusana kati beera awo location bajje babuuze Moses aliwo wano nga bakumanyi nti obeera awo Moses wagenze ku mulinda akomawo ekyo temukizanyisanga byonna gy'obugagga wajja ssente ziddako bwe ntuulawo nentabula omutwe. Waliwo omusajja ali wali wamutanga magala yanyaganyagadde abasuubuzi tebakyamutikkula bintu byalaago ajja nga muvubuka nti ogamba kiti kati gwe oli wano nti ogenda kutunda kye nga simanyi tomanyi nti ngenda kuwa ddiiro magala saya mukulu ategedde ewe tebakyayaniriza kati ddiiro agiwunzika wange ngenda kuwa ddiiro olinawo sente waka tinga mmeka enkyo gyene siringi 2 timbirina jangu ne siringi 2 nga nzija ne siringi 2 respect ya location gyegambye eri kikulu nnyo asusa kubuuza obeera wane ogatanga kukolerawo akimanyi kati ono wobeera abdi yampaddewo embeera naye abantu bazanyisa abantu babeera ono mukampala omuntu okugamba nti yimirira buyimirize ku dduuka lyange awo abantu bajje agambe Moses wali wano Moses atambudde mukubire ku ssimu oba amaze okufuna obwona okulya ssente naye abantu tebakitegeera kituufu era nasigala nga musajja ampadde okubeera wano ntunda ekinze sibimanyi kati magala avaayo ajja ngamba olina ssente wakati sente nga mmeka olinayo 2 ntibina jangu ne2 enkya nagenda kumpa ddiiro ki 2 nenzija ne2 kumakya twakeerako 10 mu kitundu ng'oli wali ku mudaala gwo ate olina kyotundawo olina nakyotundawo kati omusajja najja n'ayita abasajja abatoolo 2 omu bamuyitanga Kyaligonza mulanga bamuyita Kateeba bwemutuusa ebyanjalo eyo mujje wano be batikkula ebintu ku mmotoka wali emiryango ku luguudo kati nannyini maali akwata kitabo ezo ensawo 10 muzitwale wa Moses ezo ensawo 2 muzitwale wa Magala ezo ensawo mmeka muzitwale wa Gundi kati abavubuka abo n'abagamba nti omwana ono mulaba nali smart nnyo nga ndikalenzi kali smart nga siri kirasi y'owino era nga wooli ndi kirasi nnyo ngera bantu omanyi owino biseera byo nga awunya nga tosi niweera mutosi naye nga nze mbeera kirasi nnyo omuvubuka bweyajja nangamba naye gwe omwana gwe noosobola owino nola oluyonjoyonjo lwaleese wano nambala empale njeru baka emisipi gya black kati Magala naga ndi mubulenzi oyo mulaba alina sente mulide breakfast nti bamala okutikula ebintu mujje wano egenda bagulya caayi bwebagenda muganda kakati tugenda kukola eddiiro nagamba gwe kakkana abavuga ne bakomawo ne mbagulira buli omu caayi n'akatogo bimalawo mekameka ebyo akatogo kasingi 2 caayi wasingi 10 buli omu n'omumywako 3 zenkaaga 10 kyalinako 8 bwe bamala okulya omuvubuka webale Magala olwadde omuvubuka omuloodi n'abagamba ate nekyemisana mukomewo agenda kugula ekyemisana ne bagenda lanchi ne bakomawo ne mbagulira ekyemisana buli omu kyasingi 5 ekyo kye 10 ekyo 10 kukyaliyo 8 era nangamba era nkya jangu ne2 era nkya nezija ne2 era nenkola mbeera yemu size ennaku 2 bwe bamala okulya ekyemisana Magala nga bagamba omwana bawadde kyayiwe nnaku 2 bawadde emmere ye nnaku 2 kati tulina ddiiro mpulira omuntu bwabatikka ebijanjalo wali
Erole gye mutikka ebijanjaalo. Gye mutikkula. Gye mutikkula. Oba ya binyeevu. Oba ya buwunga. Wano n'omwana muwe ensawo 10. Mpulira. Musiteere w'ensawo 10. Kyenti. Ate bala batatugaa nti mwe temufaayo n'omwana alina ssente waka. Onaamala okutikkula bw'ati gadduka nga nona ssente ng'amusasula. Abasajja abo jjukira baaleetanga ebintu ne babaluma baamagala. Baali babalumaluma. Ate ng'abalala babasuza. Musajja ssente yazifuna nkya. Kati abaana enkeera baatikkula ebijanjalo betanambaale. Nga birina maketi. Nga ensawo egula sinya 13,000 mu bitaano. Wabula ng'ogisuubula 13,000. Ne basimbawo ensawo 10. Ensawo 10. Ne baleeta omugagga. Akati ono mwana Moses batugambe tumuwe ensawo 10. Ani abagambye Moses simumanyi, ani abagambye ensawo 10. Muli basiru ate tugenda kuzijjawo. Omwana ne mugagga kati ngenda ntandika okuberwanako. Muzee nina ssente. Saawa 9 jangu no ne ssente zowa. Naye nga nzirina. Nawe otandise ozimba. Nzirina magala yansomedde. Nti batikkule otyo gaba kutikkula ebijanjaalo. Bigula 3,500. Tutunde ebijanjaalo sinya 14,000. Okusalako siringi 10 mu dakiika 4 bimazeewo. Mpulira. Ole mwana atunda 3,000. Baseera ole mwana atunda 3,000. Bano batunda 5,000 balaaze omulimu bajja muwe ekya ssente. Tiba papa. Naye nze nagenda okukola ensawo 10. Bwenda 3,000. Mba nfunya siringi 14,000 mu bwangu awo. Ssente mpitirivu. Zigala okukola ssaawa 5 nga sinaawo kijanjalo neki. Nga babimazeewo. Ngenda ssente z'omusajja nzipanze ziri wano. Ssaawa mwenda omusajja ogenda okutuuka naye muzeeyo nze nti kale yeewuunya nnyo mmuwe ssente mwana gwe. Oli musasuze bw'otyo. Mwana gwe kati ngenda kukuleetera ensawo 20 ez'ebijanjaalo. Oyo n'agenda. Bwe mmala omusasula nsigaza 10,000. Magala ali wali alaba. Agamba bw'agenda bw'ati ng'ajja akoonako agenda kuwoza teeka wano. Kati muzeeyi kwesirima leeta siringi 10 nga lungi. Nenkwata siringi 10 nga seenumiemu nendumuwa. Magala namuwa 12,000. Yes. Nenkwata 12,000 nenzimuwa nga tewenyeza nako. Nsigaze 3,000. Nagamba ate bano abasajja bwe bajja buli omu mwesingi 5,500. Lwe 10,000. Era nga nze ndi happy. Era Kateba ne Kyaligonza bali bayitologa Kyaligonza jangu Kateba aliwa muyite Kyaligonza ne musimba ebi 5. nika gunne Kateba ne musimba ebi 5. ne abasajja ngo ndako bakola singi 10. Asiba yeti kasingi 10. Yenze bwade 5 mu dakiika. Ne bagamba ate goli muzungu nnyo. Enkeera. Ne bagamba enkeera. Enkya jangwa. Jangu keera ko jangwa mangu. Enkya ngenda natuuka 10 mu kitundu nga ndi ku mudaala. Nakoze 10 zange 2 eggulo. Ndi mugagga ndeseyo siringi 8. Najjako ne 2 nembiwa mama w'abaana. Nemugamba leero tugenda kulya Mama Abudu. Leero tugenda kulya ennyama. Nakoze ssente nti kale ngenda. Baatikkula ebinyeebwa ensawo 12 ze baasuula ewange. Omusajja omugagga eri tamanyi. Anti abawandiika gundi muwadde tumuwadde gundi mutere. Kati bajja bamulambuza. Ono Moses watugambe tumuwe ensawo 12. Batusajjamu muli basibu. Ani bagenda mu ensawo 12. Yetu achonya muzijja omuzitwale. Ne mugamba muzeeyi. Nze nyina ssente zange. Jukira ndikalenze kali smart nnyo. Nyina ssente ngenda kuwa ssente. Jangu saa 5 nze kusente zo yakubuzitu. Jangu saawa 9 ku ssente zo. Jukira ate agenda kusula ate bali baawa tebamusasula ku olwo. Mwana gwo kakasa saa 9 ajja kumpa ssente saa 9. Nze wanyina ssente zo. Kati Magala najja n'agamba ebinyeebwa ebyo biraba. Babitunda gumu kitundu. Kati omusajja ambinguza mutwalo.
neyaŋŋamba tutunde gumu nnya ne tutunda gumu nnya ne tufuna siringisi 14,800 saawa 6 byali biyiba biweddewo byonna nga babitutte osalako siringi 10 muwina mubiseera ebyo siringi 10 okimanyi nga ziringa omutwalo gwanne ku ziro gusala ku kintu siringi 10 kyenasalangako ne babiyiikira buli agendera bano nenyi bakatebe nga oli omwana atunda siringi gumu nnya ate balosera gumu kitundu nga bajjaga agenda okudda saa 9 nga sente ze zirina oyo ng'agamba naye mwana gwa tesibula bantu ng'oli mulungi nnyo osasulirawo era ku olwo sente zinakoze 2 era zensigazizza magala muwadde 2 bano mbawadde 10,000 magala sebo ng'akolera wange kati abantu bagezi Kampala oyo mulaba Kampala w'obeerera osumagirya bwoti omulala ye abayitawo obata nekyokola nze muwalange yaŋŋamba dadi buli ntunuli omuwala agenda e Dubai ku kyeyo katawa oyo omanyanga nti feriya lwaki ayi Uganda yensi ekyali vagini erimu abasiru abayitirivu erikolekamu sente bwe zikulamawo ne Kampala kati nze siganango ku kyeyo omanye kyangana ogenda ku kyeyo nedda omulembe gutavubukirako 93 94 95 nga tuli balenzi bato nga tusobola okugenda e Dubai manya nga bagenda Japan sere nga bagenda Japan nze nagamba siva wano lwaki ayi ensonga zaali 2 nalina obwongo ekirala nga njagala okuza abaana bange from day one ng'obalabako bwoti bwenti ekisooka nakuza abaana bange ku maama waabwe atabazaala nalina abaana nga maama waabwe si yabazaala abona babuli bayasiri bayisima bonna baakula ne maama atabazaala bulungi nnyo maama buli gatwayokukana naye abaana batazaala waliwo ebintu bibiri abantu bye batamanyi kasitopi nga wali ku lugendo wali ntandikate okubulya ku bantu omwana bw'abeera nennyina atamuzaala buli mulimu gwamugamba okukola gwonna nennyina gwe yali mugambye n'asussaamu omwana abeera muka elebe n'agamba alabe tanzaala kyava nkozesa bino naye ate ffe edda nga tuli bato maama yatukubanga emiggo n'atukozesa emirimu naye lumuntu adde muganda nimugandire mukazi ono atuzaala mukazi ono si atuzaala nga wali maama waffe omuto abeera mmangeeri nga tumanyi atuzaala kuba bwe yajjanga atwagala nnyo atuleetera ebikajjo atuleetera ennazi tuganda maama wemanga wama yatuzaala netukkirira emmanga tuganda mami lwaki oyo maama yatuzaala ate mbadde mugamba muti si gwe otuzaala nagamba nze mbazaala wamma omukazi oli kyaba atubonyabonya si yatuzaala kati bo abantu bedda nga batukuumira awo nga si yatuzaala ogenda okukakana abaana abo ningamba abaana bano bebalekera omukazi ono sikutteemu abaana bali ku ssomero jjukira nakugamba njagala diguli wakyogerako njagala abaana bange bafune diguli kakati neŋŋaana okugenda ku kyeyo nenkolera wano ku Nairobi ate ku Nairobi nenkola sente empitirivu okusinga nabagenda ku kyeyo abamu nembasinga era waliwo mutabani wange yali ayagala kunnemesa diguli mutabani wange oyo neŋŋamba omusajja ono omwana ayagala kuzanyira mu diguli yange afunye ebikosi atandise okukola eddala bakoze kiba neŋŋamba naye ono tajja kuzanyira ku diguli yange namuteeka awo mu mmotoka olwo nali nguze emmotoka nemutwala ekibuyi ku poliisi tuyasiba mwana wo musibi azanyira mu diguli yange namukangavula aji mbadde nsaba tusooke tukomekawo omulundi oguddako tuddeyo ku lugendo kuba ebyokusiba omwana ojja kubiŋŋamba olulala badde tusaba leero mu kaseera kaneeno osibule ku batuwuliriza ngatako n'okubalamusa batuwuliriza neyanziza nnyo okumpuliriza tumira abantu bange mwenna
abampuliriza ntumira omukyalo oyo tumuyita Mama Busiya yeyandeta e Kampala ne bbaawe ebambi bbaawe yafa oli wegambye yatega akapiki yafa naye mukyala waali ali awo Chicago abasulanga wabasanga basula wa Bakuli waali ku Chicago awo Chicago bwova ku Magoba building ekiddako tuna Gomesi waali mukyala mukwano gwange okuva olwo mukwano gwange mwanyinaze buli kintu kyetuko muwa respect kubanga yandeeta e Kampala nanzibula ajo bali kujjukira kyakuyigira eri abalala wange Robert Kamanyire alina mwanyinaze wali mukwano gwe yali abasiza mwannyoko oyo mukwano gwange twabeera ffenna n'akukuta njamu kunyumiza n'awasa mwanyinaze kale tunaddamu kusinkana mwebale nnyo mwebalire ddala abato abanatuliza musubscribinge ku YouTube channel Busiro Media ate mugende ku TikTok Busiro Media 256 mweraba